ya amanya gange nze Mr. Kisemakula osobola nti omusiime Mr. Kisemakula ndi wano ku program Kibuuzo n'olwekyo mbeereko ebibuuzo babuuza birungi bambuuziza birungi bategeera omulimu gwabwe so Kibuuzo yi program esinga Kamate Grace Ronald Mayinja ne Geoffrey Rutaya awangalisa abasajja kati obwongo bw'abantu wano bulina okukyusibwa nze sobola kunyiiga nga towagira nze olina gwewagira ddembe lyo Mr. era ye Mr. Kisemakula atakyusa mannya ndi musajja mukristaayo ndi musajja muganda ndi musajja muzadde ndi musajja mufumbo neddira lugave bibanzaala buwaate kira kya ddondo oluve najjeera oba oli buwaate banjiko teyali omu naye banjiko nali inspired by the late Philip Rutaya by Frank Mbalire akyaliwo by the late Umar Katumba late Jimmy Katumba kazinze nagatta buli yakolanga ekintu ekirungi nabeera inspired naye okutandikira ddala okuga nti kati ntandise okuyimba natandikira ku Umar Katumba the late nze nnyumirwa nnyo nga ndi wano ku restaurant yange nti nkola exercise ate kinyamba n'okuba nti duli nabanga n'obudde butono njala nnyo okubeera mu bantu okulaba abantu okubategeera mbeera zaabwe nnyumirwa nnyo n'okukakkanako wansi nemba nga ebiseera siri eri waggulu nenzikako wansi eno nensobola okunyumyamuko n'abantu nkola ebintu nze nnima munda kati mbeerako ne managinga wano gundi yange eno Papa's Sport embeerawo okugimanaginga kubeerawo kola wano tereeza wano tusimule wano tukole bwe tuti era kati ntendowooza nti nno Mukama ajja kukiwa omukisa si kibi nze nno nina ekintu buli mulimu gwonna oba na buli lwobeera ow'amaanyi waliwo ekiseera ky'okuba nti nno kakati toweddeemu naye oba oli awo ekiseera kyo ki generations change and tastes change kati osobola okusigala nga oyimba ngeri oyimba bulungi oba teri lunaku lujja kukyanga siyimba bubi bulungi teri lunaku lujja kukyanga simanyi kuyimba nate olunaku lusobola okukyanga tastes zikyuse nga ebiriwo birala kati tastes bwe zikyuka osigala okola otya ova ogwa wansi noga nti nfudde bikyuse oba you look for other alternatives so kati ngezaako creating emirimu emirala ngezaako creating emirimu emirala nane ideas endala nyingi ngenda kola daycare ebyo nsobola okuba njagala nnyo okwekolerera naye mba nina akasente katono naye nga nze nakakoze simanyi nnyo kuleebeeta sibyagala for like 20 years now ngera mbeera relevant buli gundi eddako so nze me as research I'm music myself so I can adjust okusinziira ku kiba kiriwo naye era sigenda kubanga nnyonnyo ngenda abagizi baye ngenda kendeezaamu sigenda kuba nnyonnyo buli kiseera nga atandika nja kukyusaamu format nga mbayita ku shows ezenno bayitako Timothy Kizito abeera Boston omwami omulala bamuyita Frederick Kunya yafa abo abaami kati ne bamwami Katolo Bwama abo banyambako ne Mariam Ndagiro abe mukibi abo bebanyambako so n'emikono mingi ejanyambako naye nga okunjigiriza abawandiika bati bayimba bati omwami bamuyita Timothy Kizito Sewamala abeera Boston yali music director wa Ebonies by then 97 Tomedde show yange yasooka nasasula sene ekisasasula nze nali nsinga okwagala okuyimba tebasobola kusasula nga toyina mugaso olina okusooka okulaga nti kati nina omugaso then ne bakusasula era sibabanja naye bampa omukisa ogulinnya ku stage show yange gye naakasembayo okukola Ssaabasajja najja n'atuula mu show kumala hours 4 ate ng'anyumirwa atagendangako mu show yonna tekibangawo nga nze nsoose nga kiyingidde mbitawo nze nsoose okutuuza Ssaabasajja ng'azze kulaba show eyange Mr. Kisemakula
for 4 hours ng'agenda ku mikolo mingi amalako awo emu nga n'abantu bennyini abazze okulaba she bonna buli g'otunuliza amaaso tanyoomebwa ndowooza ye show yange ekyasinza okuba ennene mu bulamu bwange era nkyebaliza Katonda bwe nakuba oluyimba tukwegomba bangi, that was 2003. Oluyimba olwo lwankolera nalinawo ennyimba endala nga Wampangula, Rita Guma, naye bwe nakuba tukwegomba bangi lwamenyamenya ebyali awo. Since then siddanga mabega. Nsajingira twagitandika twali mukaaga, nze Fred Maiso omugenzi, Frederick Seruga, Sekamate Grace, Ronald Mayinja ne Geoffrey Utaya. Ffe twali ba mastermind baakyo. Ebyo byonna byandibaddewo. Ne problem gye tulina mu Uganda wano abantu banaba ku respectinga talents. Balabanga ebintu by'aba failures. Nti olina kuba ng'omaze kuba ng'olemereddwa oba kusoma, oba olemereddwa kiki, n'olyoka osamba omupiira, n'olyoka ogenda mu bikonde, n'olyoka abantu tebamanyi nti nno obwo obugagga. Abasajja ba Ronaldo, ba Ronaldinho baani sente bazijja mu ebyo. Saawa eno Michael Jackson akola sente ng'alinga omulamu olwa talent. Naye wano ewaffe abantu baffe walaba omuyimbi katubeere ffe abakoze n'otuuka eno noba nga gwe weewa ekitiibwa osanga oli ng'awulira akalubirirwa tokikuwa nga yawulira tayagala kikuwa ayagala kulaga abantu tolina kyoli. Kati obwongo bw'abantu wano bulina okukyusibwa, perception gye balina towards talents ekyuka, nti bwekyuka kijja kutuyamba okuba nti nno bamanya omugaso gwaffe. Kibi nnyo omuntu okumala okufa nemulyoka mutandika okwogera ebirungi bye. Era mu nsonga eyo nze nina ekintu nali wakitandika mwaka guwedde, naye if all goes well njala kitandika mwaka guno nga bakiyita Appreciate Uganda. Njala twakolako show ey'omugenzi Eri Wamala naye nga yafa abantu ne bajja bangi ne tuyimba ennyimba ze show n'enyuma ne ssente ne zikolebwa naye nga Eri Wamala taliiwo okulaba ekintu ekyo okulaba nti kibaddewo. So nze I came up with an idea nenjinyumirako ne bannange nga basatu bwe tugenda okukitambuza tulabe nga tukola ekintu ekyo. Omuntu tujje tumusiime nga atudde wali nti Muzeeyi Matovu Moses atudde wali mu suuti ye ne famire ye, tujje tuyimbe ennyimba ze, tuwe testimonies bya inspiringa, tumuwe ebirabo asanyuke naye akirabeko nga mulamu. Ekyo singa bigenda bulungi nenfuna abanyambako okunsponsoringa kuba byonna byetaaga ssente, omwaka guno kisobola okutandika. Naye kiri kye mbadde nga ekintu wambuuza kiwanvu ekyo, nkubira ba police makers baffe omulanga batandika otulantu tuli ba mugaso. Bwe kitaba ekyo tujja kunoonya ffe we tufuuka ab'omugaso, bwe tubalaga nti nno tuli ba mugaso ate nga kijja kutaataaganya emirimu gyabwe. So kati buli omu bamu respectingire gyali, kati ba artist afa ne munoonya we musamaiti ya artist munnammwe nga temulinaawo kuba temulina art center teriiwo. Ffe twakula tulowooza nti Pride Theatre yaffe kuba walingawo bakayimbira kuba bwe baatukuliza nga yabayindi bativale nga yabayindi ne bagitwala rent baggalawo baggulawo. Tulowooza National Theatre yaffe si yaffe ne bwe bafiiriddwa ate mumala kuwandiika bbaluwa Semeyo n'agisayina Semeyo n'akola biki. Association y'abayimbi erinawo office esasula rent omwezi bwe guggwako basibawo kitegedde. So tukolera mu masaŋŋanzira bagenda ne batunenya nti abayimbi abato tebalina mpisa tebalina biki. Yes, tebalina mpisa kubanga tewali we tutuula nabo, tewali we tusisinkana kusobola kubalaga omuntu yeeyisa atya. Bava waabwe ava eri ku boda ye n'atunda ettaka lye n'akuba obuyimba ne luhiitinga muyimbi. Tayiseeko mu kasengejja konna, tayiseeko mu kusomesebwa konna. So abantu mwenna abakola amateeka, abakola engeri Uganda gye beetambulamu, tusaba mutukolere ekintu ekyo. Twagala arts center ebeerewo nga tusisinkana awo. Twagala ab'empowering copyright law weeri naye eri dormant bagyempawalinge kuba copyright law egamba ne bwenfala era abaana bange basigala bafuna mu bintu byange for 50 years. Naye kati essaawa eno abaana b'akafeero tebafuna yadde omutwalo mu works z'akafeero. Aba basudde tebafuna yadde omutwalo kababeera bafiire Bongole Lutaaya olw'ensonga nti etteeka lyaffe musibya byayi. Nzina
zirina ebintu bya mirundi ebiri, zirina ebirungi n'ebibi. Ebirungi weebiri nga mukyali mukwatagana obulungi. Bwe muba temukwataganye kati awo ebibi nabyo ne bijja ne bakukuba nnyo. Kati okusookera ddala nja kusooka okugamba nti waliwo ekintu abantu kye batatunuulira kiri sensitive. Media houses zaatuula naddala radio stations ne TV ne zongeza emiwendo gy'okkuba obulango. Ekintu ekyo kisudde groups zonna. Groups mwe mwebuuza groups ziriwa zigudde lwekyo nti omuntu oga nti kati ngenze kulanga nti nno bandi yange eri wano okulanga wakalanga k'omwezi sente zonna zobagenda okusolooza oba oziwaddeyo nti kagambe show yange gye nakola expense yayo yali $1,168,000. Okitegeera nti omuntu ajjanga n'okwewola yeewoza oba ng'asinze n'enju ye akalanga okuyita ku radio ka $3.5 ka sport kamu ate abantu okulanga obulango nti nno buno bawulidde bulungi olina okuba obulango nga kkumi kale olwo olanze kitono ekyo si gye $35,000 times 10 si $3.5 times 30 si ze $10,000,500 olwo obulango bwa radio bwokka olanze mwezi tonagenda ku TV okuba akalango ku TV sijja kugaa nti linnya lya TV lino oba TV naye TV n'okuba akalango ku TV akalango ennaku nga 6,300,000 kuba akalango baka $5,000 ate nga oli ayinza luga naye nga tolanze nga tebulango tetubulaba ebintu ebyo bisudde groups z'abayimbi bitusudde so oli twakubanga nga oli obulango bagi nga naawe obeerawo n'omanya nti bagundi bali gindi kati teekako radio era owulira bakola zi launch zi concerts ate nga bamaze okupika ennyo buuza abo abasajja bamanagers b'abayimbi kati katooka ffe kano kakoze bulungi kadde successful yo zaako zayisemu bulungi ka Spice Diana naye kati bw'onoonya ku manager Roger n'omuganda gako expense yo tobola kukikkiriza mukitegedde so media tusaba kubanga ffe tulowooza nti media abayimbi ne ba DJs ne bani abo balongo balina kutambulira wamu batuteerewoko rates ezaffe nga ffe ba artists ezitusobozesa okulanga bizinensi yaffe tusobole okufunamu tuleme kufiirwa ba artists abalungi kubanga ennaku zino kuvenadedda tukimanyi nti ba artists abalungi tebaba bagagga mu ntandikwa kati kituletedde okuba nti omuntu akuba oluyimba ku radio takuba luyimba nti wakuba omuntu yayimbye bulungi akuba luyimba kuba muntu yamuwadde ssente gundi yasasudde ne bamuwaana nnyo ne bamubasibako ne bamuwaana nnyo era ne bamurankinga nti oyo yasinze okuyimba omwaka guno kumbe lwakuba alirake yafuna manager alirake yajja alina ssente nabayo abaana kalinza okuwayo omwana omu ku baana abasinga okuyimba mu Uganda wano nga Little Boss is one of the best male vocalists in Uganda netalina ssente kupushinga works ze era bwe boyogera kuba bwe barankinga bamanyi okuyimba tebamuteekamu kuba talina ki so singa media etuyamba neteekawo embeera nti tusobola nga luli bwe baakolanga kuba ffe we twajjira basajja baakubanga ennyimba zo nga nobamanya nga nokumanya tebakumanyi n'owulya buulizi bagamba mulindwa muwonge akuba oluyimba lw'okamala n'omunonya nga n'omumanya tomumanyi nga naye takumanyi naga yegweza makulu wano oluyimba lwenkuba nti bwana oluyimba lwo lulungi nga takwagalako na ssente naye kati wano oli avuma n'ekirungi kati saawa eno oli ssente zina bye zaleese omuntu alisobola okugamba nti sukaali akaawa oli nagamba oluyimba olulungi nti lubi nagamba olubi nti lwe lulungi kubanga kintu kidogo generation eno mwe bali bangi bangi mwe bali bakola bulungi bangi kiyinza okubataataaganya propaganda mungi ebintu byakusaamu nnyo enkokola nnyingi ebyobufuzi byayingidde nnyo mu kuyimba naye ng'abaana mwe bali bayimba abaana abalutalo baani abo bayimba omuwulira ng'owulira omuntu ayimba mwe bali sijja kumenya mannya abamu bajja kunyiiga naye nga bayimba Moses Matovu owa Africa Band oyo mwagala nnyo tujja kukola ate no mukwano gwange nnyo twagalana nnyo kati kagamba simanyi na kumanya oyo mwanya ekitiibwa mu respectinga nnyo nnyumirwa nnyo ebintu bye nnyumirwa nnyo engeri gyakwatamu ebintu bye mwagala nnyo
amagezi sigenda gawa abayimbi bokka njala gawa bannayuganda bonna kuba ebiragalagala tebiri ku bayimbi bokka lwakuba mmwe be mulaba naye eggwanga lyonna ffu era kamera ezo nsaba zikyuke zireete ku bayimbi naye zigendeko ne ku balala kamera zammwe muzitwaleko ne ku balala kubanga bwe muzisa bayimbi bokka ate mulekera abalala okuvunda abantu balooza nti bayimbi bokka be bakikozesa naye ndaba abatali bayimbi n'abasajja nga bali ne maofiisi gaabwe n'amataayi basiba bw'otandika okirowoozaako tabbu naye nze yinzaako baga nti you can do without buli lwobeera nga toli influenced by anything ebintu byokola biba bya ddala okitegedde kuba nze nnywa bunywi caayi ate kati caayi sikyamunyweramu na sukaali nengenda nenkuba endongo yange naye nze kyenjagala kiri kimu nze enjaga yange bantu kusanyuka abantu bebalaba nga bagadde waaka wange zijja tusire basanyuka awo nga nenja batta nga musanyuse kale kambalage kyenninawo so seetaaga kugenda kwekubisa kintu kyonna nze nyimba ennyimba nyingi nyingi naye tukwegomba bangi ndiwanya ekitiibwa walwa lwanzijjayo buli omu yalinga takkiriza nti nsobola yakkiriza so oluyimba olwo zonna nyimbye ennyimba ez'amaanyi nyingi ate nkyayimba kuba obwongo nkyabulina naye tukwegomba bangi ndiwanyo respect mwana wattu nti abantu professionally oli abantu nga bo bawandiisi nga baya bayimbi nga ye si muwandiisi muyimbi ye yaconcentratinga ku ddoboozi ne baba oli nga wa production so kati abantu abamu baba tebamanyi babogera ebintu bwebityo ate bebaba batamanyi kiki kigenda mu maaso so baba beetaaga kusomesa bambi n'ofuna obudde n'omusomesa n'akitegeera nti kino gye kiri era bannaffe abatusingako gye bali nga abantu bawandiisi bano bayimbi bano bakusibuli omuntu ekyo ekitono ekyokuwandiika akirina taba faani okusooka taba faani kyenjagala osooka okkirize niwo tasobola kuvuma era gwe wonvumira nga nga nti kakati ono ye opposition era ekyo tekintwalira nnyo na budde sikifaako nnyo ennaku zino abantu bagenze ne bafuna ekintu kyendowooza nti kikyamu nti nze ndi ttiimu gundi ezo simbi nungi kuba kyekiriwo kati naye tekitegeeza nti olwokuba ndi ttiimu ndi wa Manchester United banze ettiimu gyempagira oba ndi wa Villa ti ate nneme kulaba musambi w'Express mulungi sologa nti kasajja katukubye golo naye kasamba bulungi nga nkimanyi nga sirina kujja muwaso abantu balina okuyiga ekintu ekyo bo bajja ne batuvuma okusooka byannumanga nga mpulira njagala omuntu oba muddemu oba bwe ndaba nga omuntu alina information enfu nga mpulira njagala oba nzije mubuulire ekituufu naate nenkizuula nti abamu bagenda okujja ku page eyo nga bali influenced by some people ababa bagaye nti gwande attack him mumwatakinge nga baagala bakuleetere oluzinge oba oyombe bakulabise oba bagaye nti gundi talina mpisa takola biki so kyempa abantu amagezi nti olumu abantu bwe batyo bajja n'akulumba muleke just ignoringa osobola okuyitawo ekintu ekirala waliwo abantu abamu nzolo naliko n'omwana wange mu motoka omuntu nampemula ate abantu njalo bategeeza nti bannaye bwaba nga waliwo abayaaye abaagala ebyobawemula ate ffe abamu tituli ffe abamu twakuzibwa mu ngeri ndala kati nze tonkolerako byakiyaaye kuba siri muyaaye nange sijja kubikola bw'oba onsanze kuba naye wenkusanga sibetannosewo yebalikosewo kakati ate gwe bunkwata mu ngeri ate ekiyaaye nompemulanga n'omwana wange awulira ekiddako bwe kuwulira nti ate ngumi zatokose kubanga ate bwompemula omwana awulira kati awo kali kavaawo respect nsobola ogijjawo neŋŋamba nedda ssebo ekyo tokikola so kati abantu abamu bambi mutukwate bulungi olumu bye mwogera naffe bisaki n'ateekawo kyataddewo olumu ogenda omutunuulira nga omuzaala akaana ka myaka 16 naye kakuzibwa tekalina mpisa omutuanga onokazaala okazaano gayiikale kati kano kaŋŋamba kikano tekasasulangayo na shows ziwera 10 mu show yange naye kakati wulira byekoogera so ndowooza abafanzi baleme kulowooza nti fena tuli bayaaye batuwa ekitiibwa naffe tujja kubawa ekitiibwa nze sobola kunyiiga nga towagira nze olina gwewagira ddembe lyo kuba nange nina besiwagira
era nina abatanyumisiza bye bakola so ogwo teguba musango naye tekitegeeza nti ojja onvume leka bafaanizi bange banyumirwe ebintu byange gwe gendinda owuwo bw'ajja naye okole ki naawe onyumirwe buddo njagala wandabikira bulungi atmosphere yawe ndabikira wakyali fresh byandikoze naye ebintu bino bikyali mu divide and rule mulimu abantu abayina ebigendererwa byabwe ebirala nti buli muba mugezaako okubaako kyemukola ekibatambuliza awamu ogenda okulanga ate waliwo ababigira ababitakulatakula waliwo ababitakula ababiremesa ogenda okulaba kati nga okutte kamera ogenze omuntu asunka chapati sebo tubuulire olowooza abayimbi okwegatta kinaakola makulu ki kati wa chapati akuddemu ki kimukwatirako wa okitegedde kimukwatirako wa olunaku lwe lulica ne mutuleka bwe tuba nga tukola ebintu ebya administration ne mutuwa chance ne tukola ebintu ne tubigusa naye bwe tubanga balina kye tukola kiwambirwa wakati ne kyogererwa kati bano ebigendererwa byabyo bino kati bano bagenda kubba ssente bano bagenda ogenda okukola erinnya lyo lifa kati ffe nga ffe abataagala amannya gaffe kufa you just pull out n'ogamba kati ekyo kiganye kankole ki kankyesonyiwe naye nga bandisobodde okukola singa baweebwa omukisa ogwo n'okubona abantu okubakkiririzaamu era abayimbi mbakubira omulanga mbaga nti when nga tulina olunaku nga tulwogera ekigambo kimu nga tuli mu umbrella emu provided ono wa ddiini ki wa kabira ki wa political party ki ebyo nga tebitukwata nga bwe tuyingira mu umbrella eyo tebitukwatako ffe twogera ekigambo kimu ng'abaki ng'abayimbi kwolwo tujja okuwangula era buli kimu bwe kitambula obulungi nze gwe mulanga gwange ne wemba nga siriwo nga corporate law etambula bulungi wano biki royalties zange zimmala okuba nti sikyagenda ku stage kulwanira kazindalo n'abaana bato kitegedde sente zaye zandibadde zijja kafeera ali supposed okuba nga afuna ssente kati kuba wakisize zikyakozesebwa kitegedde tewali nsonga lwaki abantu bakyambuuza akapya nimisa kyakapya kaki waye nyimba nziyimbye era kati bwe nfunayo oluyimba olulungi tibwagamba onooba eba bonus from God era njebaza kubanga byonna mbibayimbidde bannange mbayimbidde kati mu mmanja akapya kaki kati nalibadde nsasulwa royalties zange nga zijja gyendi nga bansasula YouTube ensasula binsasula abamasimu bansasula utegedde nga ngenda na ku holidays kweyagala naye kati olina okuddira ate show ate olumu ekusaze okitegeera omuntu amasigala ku kituufu amazima gawangaala obulimba bugwerera ne bufadinga out yimba music gomanyi nti music yo n'abantu gwe baagala tumanyi bannayuganda kye baagala kikole mune ojja kuwangaala nga bwe bayita abali ku front line bayinza obutakwogerako naye nga bebaogera abaludde mu system mwoli era ng'ate oli wa mugaso nga oli akwata peni nawandiika gwe nakussana ku bbali naga nti ate totubuulirawo bakadonkamu totubuulirawo naye nga bwe mujja ne bakuleetera oyo ku minzaani musajja akulemerera akuzitoowerera nze bangi nnyo mbalabe ogera nojja bogenze nabo ku show ng'olaba bali surprised nnyo olaba bambi bakalubiridde naye ate nga baboogera nti bebaliko bagaba bebaliko so kati ngamba abayimbi mwena nti mukole ekituufu abawagizi webali they are ready to accommodate whoever comes out with something good. You don't need to kuwemula tonoonya hit noonya luyimba lulungi lujja kukola hit lukaluka gwe noonya luyimba lulungi toyimba oluyimba lwotayagala maama waawulire oyagala maama wani abaaluwulira lwa toyagala luyimba mwana waaluwulire oyagala mwana wani abaaluwulira oluyimba kasaluba nga bwe lujja nga luwo naye bwe lujja nga maama wo walinga olukendeeza ng'oluyimbira maama wani okitegedde so kati mukole research mukozese language ennungi ekintu ekyo kijja balinyisa amadaala nga mangi nnyo ffe bingi bye tutuuseeko n'ogamba mukama yebale okitegedde nga ate tetwasoma nnyo okitegeera naye waliwo wentuuka nga naye yasoma ennyo sivumirira kusoma kubanga sikolagana muntu atasoma kababeere baana baba baganda bange bonna era mu nju yange degrees weeziri
n'embooko zivaayo naye ngezaako mbaga nti namanya awali obunafu bwange nimmanya nti kati kino layini gyenkutte ngimasterinze ngifunyemu ebirungi njeyagaliramu siina mutawaana gonna omulanga gwenkubira abayimbi era nti mukimanyi waliyo time y'okuba nga oli ku peak naye ekizibu okuba nga oli ku peak all the time kubanga olinnye nga oli ku peak lowooza era kkiriza nti eriyo olunaku lw'okuba nti waliyo omulala ali ku peak naye bw'oba toli ku peak oli luddawa oli wansi gye wava oba olina we waseetinga okitegedde ekintu ekyo si kyangu nekiteekemu mu mutima kibeeremu at least bw'oba ovudde ku peak ng'olina woddaddako n'owummulira babuga gundi yalaga ate muzeeyi gundi gyali eyo munna yali eyo ayina faamu ye ayinayo ente ze bibiri abeera eyo luweero ti ne bakusanga ng'osobola okulya kanyama osobola okunywa kasukaali tayimu kyekyo kyekugamba okitegedde ate tonyiiga nga waliwo ali ku peak tokiwakanya kyekyo kiba kyekyo nga kizze kuba nawe bwe wali ojja waliwo abaaliyo naye nga tayimu ye etuuse gw'olina okukola ki towakanya toyomba nabaana toyomba nabaana bato baleke bawe tayimu yaabwe gwekola bukozi kintu kyo nakweteekateeka awangaale Ssaabasajja amanya gange nze Misa Kisemakula osobola ogaa nti omusiime Misa Kisemakula ndi wano ku program Kibuuzo n'olwekyo mubeereeko ebibuuzo babuuza birungi bambuuziza birungi bategeera omulimu gwabwe so Kibuuzo ye program esinga okulungi